Linda kwa linda kwa. Counsel, are you not intervening for your client? Mokazi. Nze Sega wa Juma Tamale era nze nafuna obuyinza okuddukanya ebintu by'omugenzi taata waffe Haji Ahmad Tamale omuli n'eyika y'ettaka eri ewa Kiseka okutudde ekizimbe Trinity Tower, God's Plans Plaza n'ebirala ebya Drake Lubega. Okuva lwe twavaayo n'obuyinza obwo n'empapula z'obwannannyini emisango mingi nnyo eginteekeddwako wano ku kkooti ya Buganda Road, naye nga abalamuzi ensala zaabwe bwe bakusalira ate ruling bazitumma. Kati mu kiseera kino twakamala emyezi 2 tusaba ruling eremeddeyo, naye nga buli lunaku lwe bampa okudda nondoolwa era ndowooza mukirabye mu kkooti nti mubaddemu abatamanya ngamba nga beeyita basirikale ng'ate bagamba nti batuyinako Oluganda nga famire. So ettaka eryo liyinza okuba nga lye litumazaawo kubanga n'olwaleero tetumanyi ani ddala mutuufu eyatta mukulu wange Meja Muhammad Kigundu. N'olwekyo njagala ensi yonna ekimanye nti bwe wabaawo ekintuuseeko abantu abo abanyaga ettaka eryo ne basaako ebizimbe nga balina ebyapa ebijingirire be baba bavuddeko entata. Bwe poliisi lwakuba nti obuzibu bw'ofunayo bw'olopa abasajja ng'abo abanene bikukyukira era bagamba you are giving wrong information to police. Kati ekikulu ky'oyinza okukola ennyo kwogerako n'oyogera nabo bennyini ne beetereeza kubeera nali nkyo